Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero njagadde nkulage basereebu bano abakyasinze okubeera ne figa entuufu, figa eri ku nakyo nga beefaako bo nga bo, abakyasinze okubeera nga balina figa ennungi, figa ey'akabi. Ebiseera ebisinga nfuna nnyo message nga mumbuuza nnyo nti kiki kye nsobola okukozesa okuuma figa yange ng'erabika bulungi, oba okusalako olubuto, okweggyako olubuto. Mubimbuuza nnyo ku channel yaffe eri eyitibwa Kyayiti. Abaana abawala mubimbuuza nnyo, naye njagadde mbalage abayimbi bano oba basereebu bano ekyamazima bye bakyasinze okwefaako. Ndowooza mu bayimbi b'e Uganda beefaako nnyo, ky'oba olaba tebalina figa erabika obulungi. Kuleeteddeyo abayimbi 5 oba basereebu 5 kuba mulimu n'abazannyi ba firimu mu bano be nkuleetedde. Beefiirako ddala kuba olw'ensonga figa ng'oyagala ogikuuma nga nnungi, ng'oyagala okukuuma figa yo ng'eyawudde bulungi, ekyamazima oteekeddwa okukola exercise, oteekeddwa okubeera nga weefaako. Kyo olina okukiwa obudde. Ng'asookera ddala ali mu nnamba emu bamuyita Masake. Masake ono ekyamazima alina figa erabika obulungi, mukyala munene naye yeefaako, omulabira ddala nti ayawudde, olabira ddala nti figa ey'owansi erabika bulungi, yakula bulungi, ne waggulu ate nayo ne wakula bulungi. N'olwekyo Masake ono ali mu nnamba emu, yeefaako nnyo nnyo nnyo, alina figa erabika obulungi. Ali mu kyokubiri muyimbi ayitibwa Winnie Nwangi. Winnie Nwangi ono naye alina figa ye erabika bulungi. Ekirala yeefaako nnyo nnyo nnyo, era mmwe mwenna abaana abawala njagala mutunuulire nnyo bano be mbagamba basereebu, mbeere nga mubatunuulira. Kati nga Winnie Nwangi oyo ekyamazima figa ye yakula bulungi. Ali mu kyakubiri. Ali mu kyokusatu ayitibwa Maureen Nantume. Ne Maureen Nantume oyo mukyala yeefaako nnyo 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 nnyo, ekyamazima figa ye yakulira ddala bulungi. Figa ya Maureen Nantume nnungi nnyo, agifaako, olabira ddala nti yayawula bulungi wansi ne waggulu, talina lubuto, olubuto afuba okulaba nga lulwanyisa. N'olwekyo Maureen Nantume ali mu nnamba 3. Ali mu nnamba 4 bamuyita Lydia Jasmine. Lydia Jasmine ono naye ekyamazima alina figa ye eri nakyo. Bano be nkulaga tebalina kye bakozesa, figa yaabwe yeeyo Katonda yagimuwa, naye n'agezaako okubeera ng'agikuuma mu mbeera y'okubeera ng'akola exercise, nga kwegamba akozesa ebyo ebyaffe ebya bulijjo, ebyokulya ebibala, n'ekirala n'okukola exercise kikulu nnyo. N'olwekyo omuyimbi oyo ayitibwa Lydia Jasmine naye figa ye nnungi nnyo, yakula bulungi nnyo, ali mu kyakuna. Ali mu kyokutaano ayitibwa Diana Nabatanzi. Ne Diana naye figa ye yakula bulungi nnyo. Omukyala oyo yeefaako nnyo 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 era alabikira ddala bulungi nnyo, figa ye nnungi nnyo kutandikira ddala wansi paka waggulu, yakula bulungi nnyo. Beebo beesobodde okuwaako, nkuwaddeko 5, tujja kwongereza ku abo, nnyongere okubeera nga nkwongera abalala. Abakyala bwe bosobola okutunuulira n'obeera ng'osobola obbakopako ekyo endabika yaabwe. Kye njagala naddala mu abali ku channel eyitibwa Kyayiti, mutunuulire nnyo abakyala bano beefaako, bakola exercise ne babeera nga balabika bulungi, figa zaabwe zirabika bulungi. Olabira ddala ng'omukyala alina amabina manene naye ate tegeegasse na lubuto, olubuto luli lwokka, ekiwato kiri kyokka. N'olwekyo abakyala bano bakula bulungi. Ate ekirala beefaako okubeera nga omubiri gwabwe tebaagala gubeere nga gukula nnagalaale. Mubeere nga mubatunuulira, mubeere nga mubakoppa, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Bwe njagadde okulaga mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256, mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.